General Museveni can no longer recognize his former self. He always castigated General Idi Amin for ruling by decree as opposed to the rule of law. Yet, he continues to show that he has zero regard for the law. In yet another show of dictatorship, Mr. Museveni has ordered his wife and the government ministers to henceforth award contracts for government construction projects to the army to avoid delays due to lengthy procurement processes. In a country governed by the law, even if you wanted to take this step, it must be processed through the law and not a presidential directives. It gets more clearer why Museveni wanted a lame duck parliamentary leadership. Before long, all these laws will be repealed so that he is given power to do as he pleases. This is not the first time Mr. Museveni is expressing such contemptuous disregard for the PPDA Act and other procurement laws. He recently dismissed the public procurement policies as neo-colonial, while attempting to justify his wasteful COVID-19 expenditure for financial year 2019-2020. Mr. Museveni's constitutional directive effectively denies taxpayers whatever was left of their ability to scrutinize what their money is doing. Just like he spent crucial sums of money in trillions on classified security expenditure, he now seeks to shield all this expenditure. We all know what has since happened with the Operation Wealth Creation and the NADS. Ever since Museveni put them under the stewardship of the army, Parliament has been struggling to get any details on how that money is used without much success. Includingly, Mr. Museveni is deploying the army for selfish interests that our laws would ordinarily not support. The prosecution of his political opponents through the court-martial, which works on his direct orders instead of civilian courts, is one example. The deployment of his relatives in the military to head lucrative government projects such as Operation Wealth Creation is another. Mr. Museveni thinks that militarizing every sector of public life will give him the political survival and illicit enrichment that he craves for. While that strategy may work in the short term, it will ultimately end in tears, as the popular saying goes. For him and his accomplices, very soon Uganda will be restored to its rightful path and to its rightful owners. Eyo ebadde ndowooza ya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okulabula omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda okuleka okubeera nakyemalira ku buli kintu. Buli kintu kati yasalawo ewatali kuteesa kuva mu palamenti, ewatali kubaako bayeebuuzaako abakugu abaddukanya eggwanga lino. Kikulaga nti kati eggwanga lyetwalira bw'omu, teyeetaaga bawabuzi. Kuba bwebanga buli kitongole yasalawo kiteekeddwa kuddukanyizibwa ani? Amagye ge gajjudde mu buli kitongole. Ebyenfuna by'eggwanga kati magye gabiganyulwamu okusinga abantu abalala. Awo mba simanyi Uganda weeraga. Ekyo kye kitandudde omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'alabula ku ggwanga kuwa we tulaga. Kyewuunyisa nti mukadde kano buli kintu kitunuulidde Museveni yakivunaanyizibwako, buli kimu akitaddemu magye ge gaddukanya eggwanga. Kati awo weebuuza eggwanga ligenda kukulaakulana litya, liragawa? Bayogereranga Idi Amin nga bwe yalina kyemalira, naye ate kweno embeera eriwo mu ggwanga obudde buno ate onaamusinzeeko. Okujja kw'ekirwadde ki COVID-19 agyeyambisiza nga advantage okudibaga buli kimu ku byenfuna by'eggwanga Uganda. Ndoza kyenjogerako na mu mbeera mukiraba bulungi. Buli kimu entambula gye kitambuzibwamu kati
orders ezikolebwa okuva mu kusalawo kwe ewatali kwebuuza. Paalamenti eringa takyalina makulu, ebitongole byonna byafa dda, amakooti tegakyalinako buyinza bwago nga go, wabula gakolera ku ntoli z'omuntu omu kubanga gafa okumusanyusa, ate nga bwe ganaagaana era ye mukama waabwe yabawa emirimu. Kati abo basuubira kukola kibbo nga bo. Kale naawe we tutuuse, wabula twesabire tugamba nti buli omu agumye munne. Essaba bw'eriba etuuse ey'okwenunula, tujja kwenunula nga mukama ye mubeezi waffe. Naye nga tukyatambulira ku mbeera gye tuliko eno, Uganda terina lugendo, Uganda esaanawo nga tulaba. Kale no bannange tusaanye twebeereremu, buli omu akole ky'ateekeddwa okukola, kyalaba nti kigatta ku nsi ye nga kitwongera mu maaso so si kutuzza mabega. Bw'aba nga omukulembeze ye bw'atyo bw'abirabye, agezaako tubuusa n'atuzibula amaaso, gwe mulimo gwe ye olubimbi lwalukoze, naffe tulina okukola olubimbi olwaffe okulaba nti tulina ate we tusobola okununula eggwanga lyaffe ne lidda mu mikono emituufu egiteekeddwa okulitambuza oditwala mu maaso. Kale n'olwekyo mbeebaza nnyo okungoberera, mwebale okumpa